Gadene tuli mu kuyomba. Ani agenda okubanja bannaffe? Musazeewo tufokasinge ku bwa MP. Ekifo kya president tukireke. Ng'ate baganda baffe essuubi baliina. Tisinga tuba tukyusiza obukulembeze. We bagenda okufuluma. Kuba gavumenti ya Museveni mugimanyi. Twandifokasinze kale. Amalwaliro gatulemye okulwanirira enguudo zitulemye. Tulwanire bannaffe abali mu makomera. Tisinga obukulembeze buba bukyuse. Bagenda funa freedom yaabwe bafulume. Nemwe musazeewo mufokasinge ku bwa MP. Mwevume. Mweyogerere ebisongovu. Ebiswaza. Abakyala. Tuyimirire. Kubano bwe basiba bannyinaffe. Baganda baffe. Babba b'abantu abamu. Bataata b'abaana abamu. Abakyala tusituke. Tusobole okulwanirira bano. Baganange tulekere okwerumaaluma. Tufokasinge ku ekyo ekinene kye twagala. Omukyalo ono Olivia Lutaya abasinga batamumanyi ono naye yali yasibwako mu kkomera naye bamutwala mu court martial ate ne bamusibako emisango mingi nnyo naye n'akulaga nti avaayo era ng'asigadde ali solid. Ono bamusiba ne basaanya mu mawulire abaavaayo ne bayogera NUP amafuukule naye ate mukyalo ono avudde ate n'akola message nga ya nsonga nkulu nnyo naddala mu political environment nga yabadde egenda mu maaso nti tuli mu kaweefube wa kwekunga okulaba nga tugenda mu kulonda okwa 2026 naye ate mulimu abali abaagala kaadi nga bali mu National Unity Platform nga baadde batandise okuteekawo emize ate egy'okulwanagana. Simanya nze ndi ttiimu Malende, nze ndi ttiimu Zahara, nze ndi ttiimu ani, ndi ttiimu ono kwegamba ng'ebintu bingi bireese enkaayana mu National Unity Platform. Naye ate omukyala mu ddoboozi ekkakamu ennyo avuddeyo n'abategeeza n'abagamba nti ekyatuleeta mu struggle mukijjukire saagala ate mwerabire ate nga byayogera mazima kubanga ye ng'omuntu yaliko mu busibe ne bamutulugunya gavumenti ya Museveni ng'emutulugunya namala n'avaayo olw'okumulwanirira ategeera kiki kyekitegeeza okulwanirira munno ng'ali mu mbeera bwetyo era appreciatinga kyonna kye mwakola. So abadde abuuzeemuko naye ate yavuddeyo ne message eyo kya naye njagadde ogiwulirize mu bujjuvu yonna ate otegeere ensonga eriwo lwaki ayogedde bw'ati biki ebigambo kye bikolwa ki ebimuviiriddeko ogamba nti nno tufokasinge ku nsonga eno kubanga nga naye alaba nti bannayuganda baba National Unity Platform banna struggle abasinga batandise okuva ku mugendo batandise okuwaba kubanga ebintu ebisinga bano bannakyemalira baba baagala ebintu weebiti ebigenda babuzaabuza ate bibajje ku mulamwa. Olira vidiyo eno nga beetambula naawe ŋŋambe mu komenti wano wansi ombulire kikyolowooza. Bannayuganda bannange bannastruggle bannange amannya nze Lutaya Olivia badde mbabuzeeko ebbanga naye ensonga enzijeeyo era zenziza okwogerako ze z'abaganda baffe abali mu struggle abasusse okwerumaaluma mususse okwevuma mususse okwerangira. Simanyi ki kyatuukawo, simanyi ki kibatabula naye ffe tulina n'ensonga eyatuleeta mu struggle eno ffe nga bafoot soldier. Tetwajja nnyo okuwagira bannabyabufuzi, tulina ekyatuleeta mu struggle era nga missoni yaffe yakuggyako Muzeeyi Museveni ku ntebe. Naye kyendaba nti kati mukivuddeko tufokasinze ku busonga obutono ennyo. Tuli mu kwevuma nga tulina baganda baffe abali mu makomera olw'ensonga eno gye tuliko naye ffe tulaga tugivuddeko tusazeewo tudde mu politics tweyuzeeyuze naye nga baganda baffe bali mu makomera. Baganda baffe abamu bali mu ntaana tebakyasobola kwogera. Bannange koze eyatuleeta mu struggle yaggwa. Koze eyatuleeta yaggwa. Mu malwaliro amadagala gye gali. Enguudo mu Uganda zaatereera. Ebyali bituluma byaggwa. Sooke twerume ku nsonga entono. Nali manya ensonga eyatuleeta mu struggle
kwali kujjako Museveni ne gavumenti yeno embi. Naye ndaba twabivaako dda, buli omu akola bibye, tuli mu kwevuma, kwerangira, kweyisaamu maaso. Baganda baffe nga bagenda kujja mu kkooti, naye tewali muntu n'omu yayogedde ku nsonga z'Abaganda baffe nti bajja mu kkooti. Tufokasinze ku bannabyabufuzi abaagala ebifo, abatali ku kyekimu naffe. Amateeka gagenda fuluma. Next year omuzadde anaba atasobola kuweerera mwana. Lwaki? Nti kati sente tugenda zisasula nga tetutwala ku masomero. Muli wiringi abaana bammwe okutuula mwe mudde mu kuyombagana ng'ekyatuleeta mukivuddeko. Baganda bange, njagala tufokasinge ku kyatuleeta mu struggle, kujjako Muzeeyi Museveni ne gavumenti ye embi etulugunyiza bannayuganda, nga bannaffe abamu bakyabuze, bannaffe bali mu makomera, bannaffe bali mu malwaliro, bannaffe baafa. Kyemwagala ogamba omusaayi gwabo bannaffe abaafa tuguleke, kuba bo tebakyasobola kwogera. Mwe mulabanga bye mukola gye bali bibasanyusa. Baakireewo abali mu makomera basanyufu we balaba ebintu bye muli mu kukola. Essuubi lyabwe liri mu mmwe, liri mu ffe. Naye bwe tutandika nze mpagira gundi, nze mpagira gundi, mpagira gundi, bannammwe mubavuddeko. Bangadde ne tuli mu kuyomba. Ani agenda okubanja bannaffe? Musazeewo tufokasinge ku bwa MP, ekifo kya pulezidenti tukireke. Ng'ate baganda baffe essuubi baliina tisinga tuba tukyusiza obukulembeze we bagenda okufuluma. Kuba gavumenti ya Museveni mugimanyi. Twandifokasinze kale amalwaliro gatulemye okulwanirira enguudo zitulemye. Tulwanire bannaffe abali mu makomera. Tisinga obukulembeze buba bukyuse, bagenda funa freedom yaabwe bafulume. Nemwe musazeewo mufokasinge ku bwa MP, mwevume, mweyogerere ebisongovu, ebiswaza. Abakyala tuyimirire, kuba bano bwe baasiba bannyinaffe, baganda baffe, babba b'abantu abamu, bataata b'abaana abamu. Abakyala tusituke tusobole okulwanirira bano. Baganda bange tulekere okwerumaaluma, tufokasinge ku ekyo ekinene kye twagala. Tulekere. Balamusizaako message ya munaffe General Olivia Lutaya ye bwatyo bwayogedde n'abategeeza nti baganda bange, baganda baffe, tuleme kwerumaaluma, tuleme kulwanalwana, tuleme kuteekawo bibeerabeera ate bigenda okulemesa struggle. Nga president we yabagambye ng'ali e Boston nti ate struggle eno mulina oginyumisa, mugifule ey'amaanyi, mugifule nga yeeyagaza ng'omukiri n'ayagala okugiyingiramu. Si ate kubeera ng'abali mu gavumenti ya NRM nga twalabye nti mu kalulu mu kabiifu kaabwe nti n'okwettabesse mulimu abali abasse bawagizi babannaabwe, mulimu abaleese zibbomu, abaleese amajambi, abaleese ebigo, bakoze ebintu bingi nnyo okulaga nti ate byo ebyobufuzi byabwe si bya mirembe. Era nga batulaga nti ekigenda okugenda mu kalulu kali aka 2026 tukirindirire. Naye ate ng'omukyalo ono kikyabagambye nti man, let's unite. Eno eyitibwa National Unity Platform, ng'abakulembeze ba National Unity Platform basiba bagamba nti National Unity terimu byagamba nti nze ndi bwa ddiini ki, terimu nze ndi bwa ggwanga ki, terimu simanya nze ndi, byonna tebimatale nga zonga zoli mu Uganda
tulina oba nga tuli united nga yeye embeera erina okutambula okutuusa Uganda mu nsi empya which is the new Uganda nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gye yabasuubiza oba gy'atulaga nti gye tulina okulaga bwe nga tutaddemu ku effort n'amaanyi. Gega mawulire genjagadde mbatuuseeko aga Olivia Lutaya n'akatambi ke yakoze ate akatandise okukwata omulabire ku social media oba ku mikutu egy'enjawulo emigatta abantu ng'abantu bonna bagamba omwana ono ng'alina amagezi naye ate nga kyayogedde nakyo kikulu nnyo si kyogera bwogezi nti tumuwaane wabula ate nga wabulidde point olw'ensonga nti naye yaliko mu mbeera bwetyo era nga naye ayagala banne abagirimu bagiveemu nga t-shirt gye yayambadde mugiraba eriko abakulu abali mu mbeera ey'okutulugunyizibwa ya illegal detention omuli Achileo Kivumbi omuli Ed Mutwe omuli Bobby Wine aleetebwa mu kkooti olunaku lwaleero omuli General Gaddafi n'abalala bangi batasobodde kwambala ku ssaati ye naye nga munnange akyali ku DVC updates nagambye sigala nga osubscribing sharing content era n'okulakinga ne comment zo no ziba z'amaanyi nnyo kuba zituwa ekyokukola zitugamba notubulira n'ogamba kale wano nze ndaba kyandibadde bwe kino ne tweyongera okuteesaganya nga Bannayuganda ne tutema empeena egenda otuyamba okukyusa eggwanga lyaffe Uganda okutwalize wamu baagala nnyo musigale nga mwekumidde ku DVC live tujja kusigala nga tubaweereza mweraba.